Omutasiza nanywa amazzi. Tukomyewo amazzi. Kasatuzeho ku. Omukulu bamuwadde amazzi. Omukulu yayagala n'okudduka. Omukulu asabye amazzi atagagaana. Omukulu asabye amazzi atagagaana. Amaziko gago genywere. Asabye amazzi ate. Nze musajja mulamu nnyo. Asobola okumala essaawa 72. Kipoka basuseko n'osaba amazzi. Omusajja agambye bannansi si bascientist. So government egenze mu maaso n'empowering abantu era vaccine mu ssaawa yonna balisachaze baffe basasuddwa bulungi bali empowered. Bali empowered. Era president byayogera bannayuganda nze mbakakasa baprofesa bali waffe bakaba byayogera kulangira tuwuliziganye mbakakasa tukako butuusa entebe omukulu no bangambye musimanya ekitongole eky'entebe ky'abazungu nedda ssebo ekitongole kyogamba ssebo kamuzogera ku virus institute okunoonyereza kwaffe kwonna wano mu Uganda kusibuka ntebe mu kitongole ki Ministry of Health bona bali under health kati oba ogambye ekyo oba ogambye nenze nzitogera ku bascience muri balisachazi baffe ku nsonga z'ebyobulamu ze tuliko mpaye balisacha wali watu abatuwe betugamba okitegeera ministre nene kati kiya wa kati abeze ngende mufudde mu kibuzo oli kya bakaba batebalina sente oyagala ngende mu bayinginiyazi b'enguudo banange bakaba abatulaba bakujjako abaami bano bannaffe abatadde ebyobufuzi mu nsonga eno nkakasa nti abasawo baffe balisachazi baffe balina obusobozi nze lwali mbaddeko mu malwaliro ndabye obusobozi semasobozi bano abaana nga bakolera ddala ate nammwe mwakiraba nga olumbe olwasookera wano muwalaba abasawo baffe nga bakola kyonna ekisoboka era bataasa obulamu kanolwekyo ekisooka kyabanga twekkirizeemu ekibuzo kibadde babempawalinze okimanyi nti eriyo abaana abakola abasawo abakola mu covid-19 wezingirire nga n'essaawa eno bakyabanja emisaala mpayo amannya gaabwe babiri okimanyi ekyo mpayo amanya ekyo professionally mpayo amanya abiri nga nze nyina ne badoctors remmanyi nze benja okuwa amanya gaabwe nga bafunye incentives ez'ekika ekyawaggulu ennyo mpayo bayintani doctors bogamba nti mpayo babiri abatasasulwa nze nkuwe 10 kamwe eddwaliro entu byolimu oli muno abaana bakoze mu covid-19 kiruddu abantu bakoze emulago nakati bakyabanja ani abanja okitegeera oyo politics mujje mu bulwadde buno bannange botabyogera ko tebajja kusasulwa abantu si kituufu kikya omukulu gwa Sukenya nyina ne bemmanyi abasawo abakoze mu covid-19 nyina ne bemmanyi abawukipa bebawadde amayumba abasawo baffe abalungi ennyo bawadde amayumba ekitabaddewo eri emabega naye nga bali well motivated emmotoka zino ze twawaayo okusonda embeera gye balimu omusawo waffe oyinza okinzivuunulira mu Luganda naye nze mu Luzungu nga bekitegera kyenkuwa omusawo waffe wa wansi owa wansi enkyukakyuka ebaddewo era afiibwa oyo politics gwoteeka tudde ku mulamwa abantu bekalakasa babutabasasula emmere gye babawa emmere badde bafuna siringi 12,000 twali wano wikisi 2 emabega gwe mwennyini abaana bakoze eki sente bannanseezi sente zaabwe bazongeza bamwongeza omusaala gwe mwennyini ebigambo ate bwebanga obirya olese bayintani naye nze amazima basansi balina obusobozi mukulu gw'Esukenya tugere ku mulamwa okusembayo gwekyo kino ekyolwaleero banansi nga bandirira cabinet okulaba biki president nabaani bagenda okulonda n'okusimbako essira katulabe omulundi guno banansi kye balowooza ojja kuweereza
producer ja kunterako enamba ya of course ya messages and waberenga baweza bakantandike bo mulangira kalemu tukize tugane cabinet ndoza banansi kyebogera kitufu nti olumu etetera ddala kugasa banansi nga baliwo kutuza buteza yes cabinet briefing lwa Monday ebitese biva n'owulira nti kwewola nakola ki n'ebintu ebirala banansi bibasuubira how best omundi mu president Museveni asobola okutunyanaga nti cabinet egenda kubeera nga omugugu nga oba tegubeera kuye naye nga nabo bennyini bagenda maaso kukola emirimu gyabwe. Obuze ekibuuzo ekirungi naye nga kibi nnyo buga nti how best anesi nga president Museveni taliiwo but waba waali president Museveni ye president gwe naakalabye mu nsi yonna alina ba advisors nga naye ate yaba advisinga abayita ba advisor ne bagenda mu makage n'abawabula oshigira yetawabulwa n'abawabulwa pozi erinnya lyera president Museveni ye president era alina cabinet n'agironda naga gundi yakola kino nga nekyayongezezzayo ku address ya covid kuddayo kwebuuza ku badvisor be ani gosaba information mukugwesa okenyo sabyani information information gyagamba mwekyayongezaayo mwaddeyo yebuuze ku badvisor be kati kyo kyeŋŋamba nti alina badvisor nga yabadvisinga ekyokukola oba agamba Dr. Diana Atwine kamuwe information Dr. Diana Atwine yavayo n'agamba one of the recommendations alina okuba ng'ateekawo kuggala Wakiso Kampala Mukono n'Empigi president n'abigaana walimanyi nti yabigaana nkwadde information nti yabigaana n'abisazaamu president Museveni yagamba nti nno yasalawo n'agamba kyova nti bakabinet yabayita kyembadde nkweta ti alonda ba ministers bagenda n'abayita cabinet yeyo nayona n'abeera ng'ate yagenda ojjuwa buli kimu kyayagala okuba nti ayagala ye kyayagala okuba nti kiyita kyabagamba takkiriza birowoozo kyova olatoe bagundi ba advisors bayitirivu nnyo bayomba takkiriza kumwadvisinga bati akulonda office weeri eri just occupied sikali bwongamba tino president Museveni agenda kukola ate cabinet erigenda okuba nti ejja unless nga agenda kukkiriza nti nno bamuwabule jukira tawabulwa akkirize bamuwabule this time around bw'anakkiriza ekyo tuyinza okulawo cabinet nga etereddemu aye ne byakkiriza omumuwabula naye yennyini abeere nga abikkirize biteekebwe mu nkola ekirala yejjeko obuyinza obumu obutalina kuba nti president n'okuba nti akutwala kikyegambe kiri nti n'omuntu gwe balonze wansi eno ayina for example oli ku kyalo chairman LC1 oli wa movement kale ogenda abantu bakoze omulimu ogw'ettendo balimye oluguudo n'enkubi zaffe ziri zino bwegamba tino bakubye eggwanga mujje ne mujje ne muzimba oba oluuzi ne muzimba president muyita kujja ddugulawo ne yajje president gamba nti sijja kujja kati gundi ajja akola omulimu yagundi yalina ogukola emirimu buli omu nga omulimu gwe walina okuba nti akola agukole president yejjeko emirimu egy'okuba nti nno abaana gyolina okuba nti bakola basabye ekisibe ate nga yagikola president abeeri waggulu ntatya nti omanyi atya nnyo federo kibayita federo obuyinza nti ababuwadde abantu bano atya ayagala buli kimu yabeera nga yakikola katusaba busabi bayagala gavumenti ebiringa etambula abyejjeko ebintu ebyo tetusuubira president mulaba nga aggulawo oluzi nga badde ajja akikola nayikondo nga era wajja akikola oluguudo bagenda odulima tulina minisita ebyenguudo tulina ekitongole ekiramba ekikola ku byenguudo lwaki okommissioninga oluguudo lwaki olonkinga oluguudo president omulamba ebinebina ekyobuyisa olambule ne toluggulawo lwaki bagenda okuzimba akatale president ojja oggulewo akatale bagenda oggulewo akatale abasuubuzi olina minisitule ebyobusuubuzi lindako president nti nno tulaba nti omuntu yenena president wojja noggulawo akatale notamba n'ogenda minisita tagenda kukola mulimu ajja kugamba buli kimu ojja kuba batiwana wa president kitegeeza wajja kuba ogaapu nnene nnyawo nti emirimu gijja kugotaana gigwe balina president waliyogera abogole bazuuke balabe nga bakola tubirabye wano minisitule zivunze zonna nga president amala kuvayo nayogeraga nti no wano president agamba ngenda kugoba gundi president omulamba olwedde minisitule mulina permanent secretary mulina abantu wansi bonna bagoberera naye president n'abuuka n'ava waggulu eri gundi muki
nga Fountain Hona n'avaayo nakkiya wansi najja ku kyalo agoba omuntu president w'abantu alina kweyisa mu president w'abantu oyo si president ekimuyisa president kimuyisa then tugambe ntown cabinet town cabinet nga bwali kati obudde buno nga yawambye emirimu wali nga tuli ekololo n'emirimu gya chief justice n'agiwamba nawo n'awambe bwambi agambe nze buli kimu overall because omulimu gwa cabinet omulimu gwa minister mulimu ki omulimu gwa MP mulimu ki omulimu gwa LC mulimu kyo gwa bwabanga MP ya invite okemulya tudde kwene ensonga oloza ministries kiwe tuli waneeno mu kaseera kane zeetaaga system overhaul n'ogamba nti eno ministry abantu bonna bandigiddwamu ministers yandireese bapya abantu ab'enkizo era if not osanoga nti eno ministry okusinziira ku gundi ono yeyeetaagisa ekibuuzo n'omwanezi ansa n'omunengeri yonna kwegamba mulangira genda maaso sebo gwesi Lukenya muleke lebali nnyo balidala balinga abazeemu kikyo oba kikyo naye ekisooka ministry education ebitandikira ddala ministry education erimu ekizibu nti president agala n'akola ensobi n'agiwa mukyala we first lady gwanasobola kuboggolera first lady gwanasobola kugamba nti ki nti ebintu bikyankalana tajja mukola ki no kale ngambye kuboggola but si kyetegeeza nti ojja kuboggola biki but emba ngambye okuboggola ebisinga obungi oyinza okugamba nti gwajja okulagira gwajja okugamba nti ino wano okoze bubi oba kankugobe nkoze bubi ogobebe odde ebbali nti ensobi weeri oba weakness eyo weeri kiba tole kati amasomero ng'ebyaddala abasomesa bakaaba first lady wa minister wa education avayo n'agamba ino bakaaba abaana tebalina kyakulya nanako okulangira abazadde nti omwana mulye flasika omwana muteebe flasika agende ku gundi tamanyi nakigenda mu maaso wansi ku ground lwaki talina mwana we yenna asomedde mu masomero gawala okitegeera amasomero gana si Munnayuganda tugamba abaana si Munnayuganda Kenya uliriza obudde bwo bugenda nti embeera gye tulimu ntulina minister wa education nga abaana be tebasomerako mu masomero gammwe bonna basome tamanyi nnaku eri bonna basome wansi n'ogera n'oyambako waggulu olina minister omuntu yasoma literature ye muntu taking over education system etagenze mu maaso oba gy'atalina mu contest gy'atalinaamu kituna kimu tetwagagenda mu bintu twagagenda mu byakusoma twagagenda mu bintu byakusoma biki twagatuuka wano just bitu omuntu byalaba ministry ya education yetaaga system overhaul eyo kyo kyetaagira ddala yes mu COVID-19 wetuli yes you're right then ekira kitugenda okuba ministry endala gyetutunira tugaa ti nno eno eryeyita bweti tulina ministry ya environment eya environment minerals environment and natural resources eyo nayo tugitunulire kati obudde buno eringa nayo eringa eri mu gundi bwotuna kati ebibira byaffe ettaka tuyinza ogigatta tulina lands housing ebedde ku side wali tusokewa naye ebibira NFA ojje mu NFA ojje mu ntobazi eyo ziganye ebyaddala abagagga tulina ojja kusiima amakulu buli wowuliriza okutegeera amakulu nja kuwabula nkugambe nti ffe tuli okubawabula buli wowuliriza otegeera kakati tulina abagagga ne ba ministers ab'enjawulo mu gavumenti yennyini bagenda mu maaso n'emmundu ne basenda olutobazi ne bazimba olutobazi omwavu ne bagenda bamugjawo ne banejja n'esengula abaavu omugagga najja natikawo ekyo nakyo nakyakuba nga ateekawo so eyo ministry eyo etukoledde ddala bubi naye n'omwavu tali supposed kubeerawo then waliwo ebifunga n'omugagga tolina kubeerawo kati tugamba nti nno kyetugamba nti abaavu bajjawo aye ne balekawo abagagga ministry enamba ngaekola emirimu ekyo ne bakiryalinga ekibira oli n'atwala katugigasse kati netujja n'eyettaka n'ebyettaka yes ebyettaka n'otuna ti n'omugagga najja ku kyalo ne bakola ebintu bya corporations ebikola okwavuwaza abantu corporations ebikola nti bavuwaza abantu ne bagroupinga ne bakuyetewo kye bayita muyenga oba kololo ne katanga nti ekibateesawo bwe kityo eyo enkola zo baziteekawo zo zirina okuba zityo mu gavumenti ez'enjawulo wali okufuga abantu ng'oyawuddemu abaavu n'abagagga kati bagamba bati babikola bati
Minister negya nejjawo ne bayi omugagga nayite mabega nagaya nabba ettaka wabba ettaka ly'omuntu ne bajjako abantu bonna. Minister nayingiramu n'omwaki oluusi ne bamuwa n'atya n'okuyingira mu ki because omugagga waali awo. Ne bayita Minister Mulamba ne bamuyita jangu tubuuze ku nsonga z'ettaka. Minister n'ofuluma because walwanako ine mundu wayita ki twawulira twalaba wano gundi wali Minister gundi kati gundi yali gundi Lukutana bamuyise mu kakiiko k'ettaka geno nnyonnyole n'ofuluma braggings geno tupewa Katonda eyo enkola bwetyo eraga nti nno ddala ministries ennyingi zirina maanyi n'akamu n'akeddagala zisaana okuba nti zikola ki zikwatibwa oba zigibwawo oba dde bazikyusiza eddala zonna eyo minisitule eby'ettaka eyo abantu bagitwala nti bakayana lwa ttaka babyeko ettaka omwavu talina omwavu alinga tajja kuba na ttaka lye nawe olina ettaka lyomwena ekyapa kino ng'oli mwavu. So patuna water and environment, education, lands and housing. Lands erina okuba nti naye egira bwetyo endala eriwa ezimu zijja kujja mpolampola but I think ezo ziri key netuga tino zino gyataddemu nnyo amaanyi ate ebyakubanga tulina gundi tojja kubuuliriza eya defense eyo defense nayo yeetaaga okukyekingibwa kubanga bw'obanga ensi omanyi tulina ekizibu kimu kyetulina nga Africa wano bakituteekamu ate nga kigenda kiya nnyo abakulembeze abo nti balemera ku buyinza ebiseera ebisinga obungi kikozesa nnyo amagye baga twetaaga security nti okuteeka ne baddira budget ennene nnyo ne bagiteeka mu security bw'obuuza lwaki mu nsi yetaaga okuba n'emirembe si mu Africa wokka ati ngambye nti si mu Africa wokka naye buli nsi omukulembeze okubanga yeekumira mu buyinza agamba azimba security ejje erina mukumira mu buyinza naye obabuuza ekibuuzo baga nti tuzimba ejje oba tuzimba security ebeere nga y'amaanyi nnyo abantu emekuba tufuna obutabanguko naye wombuuza ekintu kimu nti lwaki budget ennene nnyo egenda ku magye negenda mu defense yonna netagenda mu bantu ba bulijjo waliwo eformula bagimanyi ne bagala kuba bagikozesa tugibagamba bulijjo kangi basomese na wano nti ensi yonna okufuna insecurity mu kitundu ejja lwa bintu nga bibiri oba bisatu naye nga ekisinga kiba kimu kyokka unemployment oba obwavu kitegeeza nti kasita empowering omuntu boddira abaana for example mu kibuga oba mu Katanga noga nti mu Katanga bazzaawo nnyo emisango no lida kiragambi onosirika ojja kitereeza ng'otumye time naye lwaki omwami yo tomulungamya ajja kitereeza nga obudde bwo bugenda kujja ojja kitereeza kumulamwa oyina time ali ku ministry ya defense muwuliriza ndi ku defense nze mbanzi gusaaki ndi ku defense nti abaana for example mu Katanga bagandi mu Katanga waliyo obumenyi bw'amateeka polisi ejja okukola ejja kuyo battalion namba egende kwata abaana ebakuba ekibooko babagayo twalina Lufeenya bakasuka eyo bateeke sente mu Nalufeenya bakuume security ebeereyo ngeri tight nnyo tolina kuvaayo buli lunaku kati n'otamanya nti ekibisiza abaana abo oyinza okudya nugaseezolemu security abaana obatandikirawo maybe emirimu ne bafuna ebyokukola ne batabba kubuga nti ogenda bakwata oteekeyo battalion nabegeno bakuuma bikaseera because baba tebalina mirimu baavu kati already ministry of defense awo erimbira ensi yo kyekigirimu ekyoka nti budget nene nyegera mu defense mwifo kyokuba nti yalikoze ebintu ebirala ebyayambye okuteekawo security mu kitundu kasobola kumuze mukazi gye mu progressive Kenya gavumenti yo gy'oyagala ennyo era gy'owagala national resistance movement omulundi guno olowooza wawe twatadde essira naye nga sinatuukaawo tukoze tukola nti cabinet egasa munnansi kuba minisita n'amala ddala kituufu emyezi minisita nogira ngeri very weak nga sente ziteekebwamu naye nga munnansi tannakyafuna ate nga ministry yakizoloza tusobola tuka empowering ministries mu kisanja kino okwawukana ku bye tuzze tulaba. Food for thought eri muganda wange nga sinabagenda mu kibumu okuwa ekibuuzo nze mbadde ndagala muweeyo akantu kali kamu ewakaawe gyasula ekkufulu ey'amaanyi agiteeka ku luggi lwa wakati oba ku luggi olusookerwako omulyango wano kati ekyo kike kankikulekere kirowoozeeko ensi ezakula basibawo nga wetusibawo watuyantankudde ensi ezikolera abantu abalina emirimu tebasiba nawo nga ffe tusibawo because tuli baavu tusibawo ekikomezaawo gavumenti eno mu buyinza
bantu bannayuganda kuba nti bagirabyemu era bagitaddemu obwesige n'ebintu byekoze mu myaka gino 3 n'omusobyo okuva emabega bye bigenda bijizza kale n'olwekyo cabinet yabadde ejja teperforminga bubi weewaawo waliwo ebyetagisaamu okutereezaamu nga bwayogedde waliwo obunafu nange mwennyini bwe tulaba era bwendaba mu kitongole ky'ebyebibira NFA mu byettaka bino mulimu obukumpanya bungi nnyo ate era okengenda kuwa ministries kyenyaga twempawanize tutya systems oba institutions okulanga zikola ku buno okusingira ddala mu cabinet president gy'anaatera okulonda kakati ekisooka kya byonna nze kye nandyagadde president alonde abantu abo abali active and vocal ate era abantu abalina obumanyirivu nga batuukira ddala ku muntu owa wansi ne bamanya ebimuluma ne bamanya ebyetaago bye ne bamanya ki ekyokukola ate ne baddeyo wali mu ssengejjero ne batusengejjera ne batusakira ensi negenda mu maaso ekyokubiri nja kusaba president cabinet eno wabanga atunula ennyo aleme kulonda nga bannaffe be balonze nabimu oba abakyala 2 oba abakyala 3 nze mbadde nsaba ku mulundi guno gavumenti eno emirundi egisinga bw'otunulya ennyo gavumenti ezirimu abakyala nga ku cabinet bangi zizze ziperforminga bulungi nnyo era ndo singa president akirowooza ku mulundi guno abakyala bano ebibatwala obwongo biba bitono nnyo kati babanga concentratinze ku mulimu kampuni zonna ezirimu managers abakyala olabya ddala nga zikola ki nga zigenda muki ensonga ya AGS ajogeddeko nakyo kikulu teriyo lukiiko kambabuulye bannayuganda abatulaba abakazi abakadde kuviira ddala mu bayibuli teriyo lukiiko luyinza kuggumira nga teluliko bakinvinvi era bakugamba nti obukadde ki wejjako abantu abo bakinvinvi oba wejjeko okumanya n'okutegeera ministries zolaba ezetaaga okukulemberwa abantu abasuumusa oba bagendedde ddala mu myaka oba abakadde ministry ey'ebyenjigiriza erolooza lwaki tubeetaaga ministry ey'ebyensimbi yenjigiriza erimu obukadde waliwo abantu beteetaaga kubanga bajja kujja ne village excitement ateeka okubanga ayise mu nsi nga ensi emuse egamba nga ensi agiyiseemu n'agyetegereza egamba nga bw'onaamuwa ebyenjigiriza ebigenda bikyuka ensangi zino ebyokusomera ku mitimbagano twetaaga tuleeta omukadde atuulemu oba omuntu akuliridde mu myaka oyinza okuŋŋamba omuntu akuliridde mu myaka okozesezza ekintu ekirungi ennyo omuntu akuliridde mu myaka n'obukadde taatawo onaasonyiwa njageraganya ku muzeeyi wamala muzeeyi wamala akuliridde mu myaka kimujjako okutegeera kwe kimujjako okutegeera kwe yesono takola yekka bannayuganda abakulu bano kibagezako okutulaga nti omuntu wabanga kinvinvi ku lukiiko agenda kukola yekka wansi eno wabeerayo nga musaayi muto ministry education yetagamu omukadde ajje omuntu akuliridde nga mu myaka nga olaba obwongo bwe bukola ebintu ebyekikulu ebintu ebyekikulu okugambira awo nti eyo ministry yetagamu omuntu nga bannange asobola okutuwa ebyokulabirako era ng'asobola okututegeerera ngali active atambula ministry endala gy'olaba yetagamu omuntu omukulu ey'ebyensimbi nayo yetagamu omuntu nga obwongo bwe n'emyaka gye gikuliridde olw'ensonga nti tetujja kuddira abavubuka baffe bano bato kugenda kukola kide however nti bajja kukola n'abavubuka naye wano omuntu waggulu omukulu gubeereko abantu ab'ekika bwetula ebyo n'ebyobulamu nayo yetaaga omuntu nga kwegamba alabye ekimala akoze courses ezimala ajjanjabye abantu ekimala si kyangu nnyo omuntu asobola kubeera professor ku myaka 15 tasobola kufuuka dokita ku myaka 15 18 bwe watyawo no era omuntu aba alina byakoze byayiseemu kwegamba nga anaasobola okufuuka reference
anasobola okuwaako ebigambo ebyokulabirako nti kino bikyagwawo ekiti tujja kukola twakola bwe tuti n'ebirigamba kati bano ffe abato abantu abaliwo emijiji emito kwe tunayigira n'olwekyo nze mbadde nsaba nnyo ekintu kye tukyejje kuba nakiraba nnyo ne kunoonya akalulu wano nga twetemyemu eggwanga ng'abantu bamulowooza nti abaana abato babeera bokka bajja kukola bokka n'abakadde banabeera bokka bajja kukola naye buli omu yeetaaga obulungi mpozi gyaleseeyo yeyeebigwa tebiraze nayo bw'obutunuulira bw'oti ebadde erimu nnyo ebintu ebitakwatagana bintu ebitakwatagana ku hazards ezize zitulumba wano tebagiwa ssente bw'olaba tebaziwa ssente akati wuliriza ebyo bibyo budget wali bw'obanga oliko bw'ogenda mu parliament njagala ogende oddadala ssente zayo tebaziisa tebazijiwa bagamba twogere ebintu ekyokwati kyogere mu kugwesi Kenya si kyalugambo nti yes underfunding weeri ekyo kye kituufu si lugambo sikola lwaki mwagala nnyo okutunuulira ensobi emu ku birungi ekikumi kiri consistent Kenya tukirize underfunding ministries eyo ministries zikaba mwaka buli financial year ng'ensimbi ntono ekyo kituufu it's on record kakati nze kati wuliriza nze nzikiriza nnyo mu nkyukakyuka oba ne mu ssuubi abolabanga omukulembeze w'eggwanga cabinet ministers parliamenti yaffe abakulembeze baffe bonna batusuubiza era batuwa essuubi tibagenda kubeerawo enkyukakyuka ey'omuggulu mu byenjigiriza mu byensimbi mu byakigamba mbadde saagala nnyo munnayuganda ali eyo ate tumunakuwaze leka atandike nawe mumpeewo opinion ku ministries 3 esinga eddala enkizo zinange genda ab'emu ku ezo gye mutakonyeka eya agriculture animal husbandry then eya fisheries yonayona yemu eya ministry ya information ICT and communication ngamba kyozirowoozaako saako ne ministry eya science and technology and innovation like ndaba nayo ebadde sort down simanyi what you think about it yes ndoza zezimu kwezo ministries what you think about them ne agenda labor and social affairs ministry of gender information ICT saako ne agriculture mu kaseera kano ketumaka COVID-19 ekyo zonna kibuza mu COVID-19 gwe tulimu. What do you think about those ministries, President? Recommendations? Agriculture njuwa credit bakoze bagezezzaako nnyo. Era mu kaseera kana ka COVID ndabidde nti Uganda libadde ensi emu ebadde ewa amawanga ag'okumirirwa n'emmere. Tukoze nnyo kubawa emmere nga abakulembeze baffe ministry ey'ebyobulimi etaddewo embeera natugattako ne Katonda ekitone kyatu yatuwa enkuba wane Uganda natwani ttaka eddungi naye nabo bennyini bakoze nnyo ekikola kye obunafuwe bulimu obutonotono naye ate nga nabo bakoze ICT challenges zino ezize za social media embeera nga bwolaba ensi yonna eri mu kukaaba social media kyekintu ekikyasinzeeyo kiriko ebizibu bingi kiriko ebizibu bingi obumenyi bw'amateeka bungi nnyo okutambulira mu nkolero kati nga bwe mulaba n'ennaku ezo abamu ku our top generals accounts ze zaali hacked kwegamba waliwo ko challenges nyingi nnyo ezirimu ne bagezezzaako nnyo okulaba nti babaako kafune comment y'omulangira mu kimbe kya COVID-19 okubeera food basket ku East Africa nga eggwanga Uganda ministry ya agriculture sigala nga eri powerful n'okulaba nga eyitimuka nnyo information ICT gender ne labor and social affairs neya science and technology because we need to empower innovations olowooza ministries ezenya mu tusanya kino kyetulagamu how best ozirowoozaako ekya president yandibadde zitunuulira recommendations zo zandibaddewo waliwo ekintu ekyatugwako luli simwe batwayiga naye tuyinza okuba tetunaba kuba tuyiga nti tuli lake ng'eggwanga Uganda nti tufuna enkuba Katonda tublessinga tufuna enkuba nti waliwo ministry ezimu zitugwako obugwire tusanga tuli just bakutadde ministry eyo nga weeri kati ministry ya agriculture ebyaddala ebeerawo buli muntu yenna yenna asobola okwerimira emmere mu Uganda ne bugaba tekayo wali ekintu ekisobola okuba nkidda naye woolabira wetupimira nti nno oba success eya ministry ng'eya agriculture bwekyo tutunulira kati kiri twongeddeko
ku mmere gye tulimye omutindo guli gutya walaba mu covid-19 wano nga amaze okuba tyagwa twali mu makungula ng'eggwanga Uganda naye kyanewunyisa nnyo kuba siroza ti oba tukiyizeemu nti kasa atugwirako wano ne tubeera mu makungula tunaafuna ki amagi ne gabeerawo nga gali mugundi amagi ne gabeera nga ne gaggwa ebbeeyi amagi nga tusobola kukagamba tugeemu kibita value addition ne tuba abantu balina amatooke gengerera awo olugayingira mu katale ettooke eddene ngeri 300 naye nga tulina ebyokulya obudaffe tugwako mu dakiika emusatu so ne wensanga nti nno pulezidenti ku lwange kyannuma nti pulezidenti Kolo yavaayo n'agamba nti bagenda kuyiya balabe tuleke okukola magi gaffe tugakolemu ebintu ebyenjawulo semyaka 35 bodanga tosobola kubanga tosobola kuyiya value addition ekyo kintu kyali kipya nati kyeŋŋamba kyetuliko nti tutako ko addinga value alebeka na wasiya tulina emmere yaffe bwe tulina emmere sina munamawulire tokola ne mukyala magi then ICT yatulema abaana bayiya wano egundi ebakola ki babikotogera babikotogera innovation bazikotogera wala abaana bemmanyi bayiya ebintu naye ngaobwedde budde buno bagenda babatambuziza n'obwera bubadde kuki abaana abayiya bonna bonna then abaana abayiya bonna bigaanidde ddala naye ngaekisinga obukulu ennyo kinyaga gavumenti neekole ejja bwaba nga alonze gavumenti okusosola kubeere kutono bakendeze mu kusosola okusosola mu mawanga bakukendeeze ddala singa tuba bakulaakulana ekibuuzo ekyenkizo ekisemberayo ddala ebifo ebyenkizo head of government business ne vice president mu busekendi osobola okumenya n'amanya noga nti kusinza ku bye tulaba ono ali wathi kantandike omulangi gatandika Grace Bukenya Museveni ali predictable and predictable ebiseera ebisinga obungi so oyinza okugamba nti ayinza okukyuka ng'obudde buno abadde okutwala ekifo kya maybe vice president nga badde mulala nnyo okoso kumpa region ne wotamention nga badde mulala nnyo amanya gaizo okuba amazi womba mugize munyigide nnyo kaddaga n'agamba kawasoka mubaweemuko namurishafo namukyusa mu maaso eyo so region zolo tuba tugamba nnyo ekisooka Museveni ayagala nnyo region of course ayagala nnyo bantu be Museveni ayagala nnyo prime minister hatutandika kukwobodde butwede ko seconds prime minister aganye Dr. Ruhanga Rugunda musajja Ruhanga Rugunda ogolaba ndugu si musajja mubi n'akamu era tannakola bubi n'akamu so nze ntunulamu ngamba ayinza okutamujjaawo nabeera nga akyalunga prime minister vice president Museveni kinaga ekinti ayinza okwagala okusembeza abakyala ate nga si yabaddeko but because bakubye nnyo emiranga nti Kadaga bakoze bitya nagali kateekeo Kadaga region wise tubadde mu Buganda should he maintain oba agendeko mu region endala I think it's a region obwami yimukulu Grace Bukenya sigwaya no kwekibuzo ese tibwabula mukulu obwami tusa mu byogera tibwabula baso mukulu obwami tumalirize entebe erimuki tumalirize region vice presidency region Buganda tedda mukusaba kya vice president tedda mukisaba olw'ensonga tekirina makulu mu Buganda kiba kiwaani mu busekendi ebifo ebyo byankizo vice president yadenga yese ekyenkizo ekyoba vice president omuntu ayinza okuŋŋamba nti wamala nkubisiddwa kangende kali ku kyobwa prime minister okumenya erinnya oba ne region noga kuno tugendeko wane nze sijja kumenya linnya region card naye manyi vice president for regional balance ajja kuba West Nile prime minister ajja kuva mu Western weewaawo tetusobola kusukkawo tujja kukwatagana ekiraate ekyenkya okuba tooki mu nsonga endala soke tuliziganya ezigenda mu maaso mu ggwanga Uganda nsuubira okubeera ne Dr. Chris bali omu nsi okwongera okutegeera ensonga zimu zetwogeddeku wano kusinga ddala ez'ebyobulamu n'endala nnyingi nnyo ate 10 mpeera 10 enkoze nekya vije kya mu control room saako
n'abalala bangi naye waliwo akantu ka mukwano gwange ono of course yeetaaga abatembeeyi yeetaaga abatembeeyi abage mutembeezaako ebintu bye noti 7 kyenda mu emu 7 noti 9 noti 7 5 noti 7 noti 7 so mukubirako okufuna information esingawo mwe bayitaaga of course emirimu enamba zikudiramu obuseke noti 7 noti 7 esatu kyenda mu emu 7 noti 9 noti 7 5 2 noti 7 noti 7 tukatigana lwekyata 10 ampeera 10 Katonda kumma maaso mungi. Tukwaniriza kuwesiba 2